Ekiseera kya kampeyini, amasinzizo, amasomero kossa abantu ssekinnoomu bakalabanga kakisa nabo okufuna mu beegwanyiza ebifo by'obukulembeze oboolyawo be baludde nga tebakubako kya mulubaale. Nga kakuyege w'omulundi guno abindabinda akakiiko k'ebyokulonda kalabudde yenna anaaba yeesimbyewo obuteetantala kubaako nteekateeka yonna yakusonda ssente gy'aba yeenyigiramu. Tokkirizibwa ogenda n'ozimba nayikondo mu kyalo kyewammwe banange munzijjukire ndi wano nze mbakoledde nayikondo, that's bribery. Tokkirizibwa okuwaayo amabaati ku kanisa oba kereziya oba omuzigiti. Tokkirizibwa okola oluguudo ebinyo obadde bikuba bantu bo obuwedde obaddewo leka bibakube empaka okulonda kuwe. Ssentebe w'akakiiko k'ebyokulonda mu ggwanga Simon Byabakama ategeezezza nga bwe bagenda ensonga eno okugiyingizaamu ekibiina ekitabenzikiriza mu ggwanga ki Interreligious Council okwewala okusuula bannabyabufuzi mu kateebe. Tugamba nti ono kaweefube wa fundraising tubadde tusaba abakulembeze b'amadiini musooke mumuyimirize abeesimbyewo baleme kulabika nti bakozesa omukisa guno akumwaganya guno okuwayo omusimbi. Bannabyabufuzi abajjukizza ku kisobola okubatuukako singa benyigira mu kugulirira abalonzi. Tusobola okukirwanyisa singa ffena twewaayo nga bannayuganda ne tuloopa oyo yonna akozesa ssente ogulira abalonzi atwalibwe mu mbuga z'amateeka akolebweko. Twayogeragana ne bapoliisi ne tubagamba nti mubuulirize emisango eno gyonna. Mu ngeri y'emu akakiiko katubuulidde enteekateeka y'okusunsula abeegwanyiza ebifo mu gavumenti ez'ebitundu bw'etambula okuva lwe yatandika sabbiiti ewedde. Ebibiina by'obufuzi n'abo bonna abalina akakwate mu kulonda kuno namwe mutambuze emirimu gyammwe naddala ebibiina by'obufuzi mukwase abantu bamwe bendera mumalirize endooliito eziri mu bibiina byammwe ngezikwata ku bendera. Ani anaakwata ebendera omutuufu ya. Byabakama agamba baakafuna emisango 15 bukya kusunsula kuno kutandika. Turedde olunaku lwajjo twakafuna okwemulugunya okuva abantu 15 mu ekisaliza badde wiiki ewedde. N'ekyo kyova olaba tutaddeyo ne tugamba nti okusunsulamu kwabwe tukutandike nga bukyali. Ono ayambalidde bannabyabufuzi abaddukira mu mawulire nga waliwo ekitatambudde bulungi. Bakola enkungaana z'amawulire ne bagamba nti simanya kakiiko kakoze biki, simanyi kwewandisa baatulemesezza. Yeyo si enkola entuufu. Akakiiko kasuubizza abaatutteyo okwemulugunya kwabwe nga bwe kujja okuwulirwa era bakole okusalawo okutuufu. Bwe tunaakizuula nti ddala ofiisa yaffe yakugaana okwewandisa okubeera nominated mu ngeri etagondera amateeka gatuwa obuyinza ogamba nti nawe ogenda oyingira olwokano. Ono ayongedde okutangaaza ku ddi abeesimbyewo ku bifo eby'enjawulo lwe balina okutandika kakuyege waabwe ng'enkizo yakuweebwa abeegwanyiza ekyobukulembeze bw'eggwanga okutandika amangu ddala nga baakasunsulibwa omwezi guno. Local government ng'ennaku 10 mwezi gwa 11 ate ba parliament nabo nnaku 10 mwezi gwa 11 yadde bagenda okubeera nominated mwezi gwa Oktoba. Olwokuba nti bwa presidential balina okutambula eggwanga lyonna okutalaka eggwanga lyonna nga banoonya kalulu. Kyobola bo campaign zaabwe zijja kutandika nga bukyaliko mu mwezi guno nga ndowooza nga ogugwawo. Byabakama asabye abeesimbyewo okukuuma emirembe okulonda kuleme okufuuka entabiro y'enjawukana. Andrew Kaggwa, Agafeeyo, Spark TV.